Lira omutindo gw'abantu bonna kati bano abakoma mu senior 2 P4 P6 nafunayo akayimba bubiri busatu nalowooza nti kati awo ngenda mu parliament ono aweereza nyimba ku TV ngenda mu parliament ono ayogera programu ziwemula ngenda mu parliament buli muntu alaba nga akola ku radio akola ku TV akubyeyo obuyimba DJ obuyimba buna olwo ngenda mu parliament. Parliament egenda kufaanana y'abantu basiika nseenene erukaya bantu bookya bunyama wali ku mayiro 7 eruteete Parliament egenda kufaanana eti eyo kugamba mbadde saagala mwami Museveni kino kiyaleeta mbu bw'oli bw'aba ayambadde yero gwe mba mundeetera asinga wadde mwebafu asinga looya opposition kubanga balabye Bobi Wine azze mu Parliament abadde muyimbi balooza bonna bali mu kiti ekyo Parliament mpulira njagala kuwamba buyinza nze kuwamba buwambi gavumenti tetusobola kubeera na Parliament efaanana bwetyo. Omukyala gweta Fulufuga mumanyi nze sibamanyi abamanyi abo baani Fulufuga muyimbi otegera ani abamanyi otegera n'abalonzi baffe bennyini baliko ekizibu kinene abantu ba professional abantu abalina omugaso ebintu ebitesibwa mu Parliament bintu byabagunjufu bintu byamateeka bintu byabasoma oluzungu lwokka olwogerebwayo obwongo exposure baani abagirina abantu bamusindika mu Parliament baali batambuddeko bamanyi batya ensonga za mawanga gonna bwe zitambula omuntu n'ayiyayo obuyimba 3 4 5 agenda mu Parliament oli n'aweereza ennyimba kubanga simanyi aweereza ennyimba ku radio emu oba ku TV emu emyaka 2 ngenda mu Parliament oyogere ki Parliament efuuse y'abantu kulyamu buli ssente so kyannaku naye bwe tunalaba nga eggwanga lifaafaaganye nga ligenda bwe lityo ffe bannannyini lyo lituluma tujja kuwalirizibwa okuwamba obuyinza nze nja kubuwamba eggwanga lino bwe ndifugamu emyezi 6 nditereeza kati mu Kampala bw'ojjawo Erias Lukwago oleeta ani so kiri eri bannakampala nze sirondera mu Kampala nze ndi w'ekyaddondo naye nze kyeŋŋamba bannakampala ne bannayuganda bonna nti Parliament tugiseemu ekitiibwa oli ne bw'abeera chairman ku kyalo musitule omutindo gw'abantu abagenda okubaweereza naye tuleme kutwala butwazi embuzi eŋŋaŋŋa ente embizi obumyu bonna tutwale butwazi mu Parliament ebeere ya bumyu bwereere na mbizi na pusi